amaanyi baalamu yenze Daxitapere Mulyeruga abaana ba maama njagala bagamba kigambo kino kyanaku nnyo okubeera ng'eggwanga naye tunula bwe riti era nkolimira abayimbi mwe muli babi nnyo mulimba tulina opportunity era okubeera ng'omuntu agenda okukulembera eggwanga lino oba akulembera eggwanga lino nga muyimbi munnaffe naye nga muli eyo muli ku Peanuts baana mmwe mulimba nnyo muli badongo bwekyobamanya kyomanya fena fena tuli badongo naye badongo mulimu abadongo mulimu abaki ate mubetegereza okuva na leero paka ku lunaku lyeri olusembayo naki tebajjanga bayinza okuba nga balina akawanka bagenda bayinza okuba balinamu akasimu bagenda tebajja janga naki mulabirenga ddala baanamu abantu ab'eki kyammwe ab'ekifaananyi kyammwe abannayuganda bannammwe naki omuyimbi oba esome oba oli awo ngenda kutandika okusoma amateeka kati buno obubaka bugenda eri bannaffe okusobola okulumya abantu abo okulumya abantu abanateka mukimanyi ab'eggaza ebyaffe bigwera mu maanyi ebyaffe si bya ddembe nnyo tetumanyi bintu bya protocol tumanyi bya kalulu simanyi teesa biti tetubitegeera ebyaffe bya ddala ebyaffe byaki okusobola okulaga ku bantu abo baanammwe mbadde nsaba olwokuna tugende tusuula akalulu bwe tumala okukasuka tetugenda kuvaawo tugenda kukola ki kubanga tukimanyi ffe tusinga obungi abaagala enkyukakyuka eno abaagala eggwanga lino buno gwe mukisa ogusemba gutuyinanga eggwanga njagala okubagamba tewaliwo omukulembeze agenda kujja atukulemberemu ng'avuddemu ffe taliyo okuleka Robert Kyagulanyi ani olwekyo Robert Kyagulanyi ani tewaliyo omukulembeze agenda kujja ng'avudde ono omukulembeze mukama wange mbadde nsaba ositikawo katono nnyo ebigambo bino mbyogere nga bakulaba mukulembeze eyaviira ddala mu ngalo z'Omukama Katonda ng'ekyo ekirabo yakituwadde baanammwe ng'eggwanga naki ekisigadde omupiira guli mu ngalo zaffe tugenda olabisa okuva kwatandika paka kwansamayo okulabisa naki kituufu bajja tusira bajja tukuba naye tebajja tumalawo naki kawempe Gaza Nalukola Gaza DJ Mr. President mwami oyo ennaku ezo namusomeseza mu liri essomero lye twatandiremu atandikawo erya National School of Leadership era muvubuka mugezi nnyo mumwongere engalo student ekamutya byayogedde abadde takola ki banaye basaba ne banyaba engeri gyagambye nti bya ddala muffe mulimu omusajja owannako owaki mumumanyi owannako yani balimwe so makawanakawa isi owannako Naze namba parliament atikira nakawa East Constituency in Parliament eggwanga sabo njagala okwebasa ennyo nnyinyi okuba nti oweesezza olukuŋŋaana luno ekitiibwa era njagala okubategeeza nti Nalukoola agenda kutwegattako mu parliament agenda kwegattako muki parliament ya Uganda sabo omulimu gwa
nina omunene wakulaba nti tukuuma akalulu ako era nga okimanyi nti ndi musajja wa paata neetegese tugenda kuteekawo embeera okulaba nga tukuuma ki akalu kano ebizibu bya Kampala Nalukola kwagenda okwegatanga omubaka sala bisinga obukulu zenguudo ye kasasiro mubunanyizibwa bwa Nalukola okulobinga mu palamenti era tugenda mubuulira n'okumusomesa engeri kyetulobingamu palamenti ate ekyomukisa omulungi akimanyi tujja mukubanako saba mukadde wange Kampala erina ebizibu bingi n'abaddakulo ku PGM ne Prime Minister Nabbanja n'agamba nti olutuuka mu palamenti tibagenda gezaako okulaba nti bakola enguudo ezo ekyo akyogera kati naye ng'abeera mu kawempe awo nno twagala bategeeza nti omulimu guno Nalukola agenda gukola bulungi nnyo kubanga babamu gwatutuusaako obuvune bali mweso ndi musajja mulembe okugulu kuno kwavaako accidenti okugulu kwavaako muki lwa luguudo lubi kasasiro tetusobola kubeera mu kibuga kasasiro neta abantu ezo zezimu ku nsonga Nalukola zagenda okukolako mu palamenti okulaba nti alobingira Kawempe north okulaba nti efuna ebikozesebwa wetunulya amasomero tetulina amasomero ga primary gamala wensanga nti mu Kampala tuli bangi amasomero tegamala n'olwensonga eyo ebyedikation kikulu Nalukola kubikwatako mu palamenti n'ebirala bingi people power wetunulira oluguudo olugenda ku ddwaliro lyapeerako mamboga twalagidde lukolebwe kubanga tobuvunanyizibwa zambwinga ne bannange bano obwenguudo saba njagala kusaba otukkirize ku mulundi guno Kampala tugyettize Kampala tugitwale era njagala okutegeeza abatuwuliriza nti ngenda kujanga Lord Mayor people power kale wanika bwoti ogambe nti tukitwala wanika ogambe tukitwala nebala nyuma balire tala saba president neyansa neyanseeke nange okuba nti ndobeke wano nasobola people power our power NUP nabagambe sagala mukoleki mark the urban let me tell you if you want Ninga lameni jemuliyeyo Sirisi ja lameni Atize mampita makudema nokube Gaza Kawempe Gaza kachi Akawone lochi Kakati ulirisa Kula governance nungi nga faba bubuka Nsazeo nenga matinono nedda Ndi mabega wa Uncle Nalukola atete muloba kubaffe tulina biddi n'amagezi okukola ebyakabi si bwe kiri n'olwayuganda empya tulina omukulembeze wano Katonda gwe yatuwa His Excellency Robert Kyagulanyi kampulira woyo ulira waliwo akayimba ketwakoze kapya nnyo ne Nina Rose kitegeyo Selection David nimbiremu abantu bange badeero Badang bang bada bang bang. Adi kulimba bena. Ogena kuda moto. Olimba. Sibatiri. Otia. Apita makia ban. Olimba. Ngala Jamaica. Enyimba bibakolera. Banabanika batukoleyo. Apita makia ban. Bagira Nalukola. Bagira Nalukola.
Bagira na Rukola. Kapita Makia Ban. Atendi Wanuku. Atendi Wanuku. Mangame Wanuku. Waniga. Wila. Metero. Eno muketo matu kenatulia. Awasinga matu wajibandaba. Eno musia waengere wana. Nyamungama ya kuchikuba. Nyange sapuwa makasapuwa. Nakirira muketo matu wachikukuta. Waniga simatabandaba. Etetera tapeto kunya kwele kumibara mise. Magaranyo Magia Bantu merabira kanso na Rukola enaku z'omwezi zimanyi kabaka abatumbidde nnyo ngambye ezijjo wano Mr. President People power with your people power NUP everywhere Chairman Nyanza abatumidde nga bwe mumanyi alimu obugonvugonvu naye ebintu byonna bigoberera era lwana ku lunaku olwokuna tugenda kubeera nga tuli naye mutu wa watu Chairman Nyanzi. People power, 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 NUP everywhere. Rain jangu Selector. Sorry. People power. Our power. NUP everywhere. Kunga chagula nyekunga. Kunga president wa Uganda kako kunga. Kunga ngechinusu cheritano kuko mutego wa chagula nyekunga. Kunga ngalisto na kusoma kumusome ni kunga. Kunga ngambo za Ministry of Education ni kunga. Nachi Selector Rodi Wamikoni Uganda ya teme alimekobo mwanyirani Echibande kwa kinwa Ngera we mwakiriza Alimobo mwanyirani Sizoni mwetia mwanyirani Na ya musebe nube mwasenza Yakuruze yobye twateza Muganda jito wote Muse chibambia chona Musaba ye chamagero Okore chamagero Ono musebe nube twateza Mutware bari mije bari Banda musayo yachi banda akute musayi gwe mwana nanyeza musebe gwe mwana ndayira musayi gwe mwana likaba kama ziga getwakaba musayi gwe mwana musayi gwe mwana ndayira musayi gwe mwana likaba kama ziga getwakaba musaba ye chamagero akore chamagero akoze sembe banda mukama jase Uganda yafe. Thank you so much. People power. Power. King Zale.
Ono sirirawa. Kote nawe wewe busalabati. Abana okuziba wira. Nati. Namukola nati. Buyagala His Excellency Bobi Wine gamba weyo. Kati ninempya bagita kusale. Giteke yetu bakuna mu justice. Bagesa abanike robudde kale sankaleko. People power. Mawepe na rukola nati. NUP. Abananga temukirize nze mbaletera. Tumefuna tate mumanye kiri. Our power. NUP. Everywhere. Bamumanyi nti obudde bufuuse ekizibu. Njagala okwanjula abantu be tuli nabo. Njagala okwanjula Jamal Mukuve, you're most welcome. Mukuve Busoga, Honorable Masaba, you're most welcome. Rita, you're most welcome. Doctor, you're most welcome. Dr. Mirembe, you're most welcome. Abakulembeze mwena, you're most welcome. The veteran Wasajuma, you're most welcome. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Basebo ne banyamu awatali kono nabudde bulala bonna mukirize nzizeeko omusajja omukozi, omusajja omuyivu, omusajja akola buli kyetaagisa buli ddakiika okulaba nti ekibiina kya National Unity Platform kitambula buli lunaku mu ngeri ey'enjawulo. Omusajja gwe tulina nga lwe lufungo olutambuza ekibiina, omusajja mwena gwe mumanyi gwe tuyitani naye akagambo ka esigimu akajawa gwe tuyita Secretary General David Lewis Mumoya. People power. Lele wewe bakube mukadansi katono. Katono wakati wa roho. People power. Na yeye ndo musajja lwaki kajja soko je katiko bitandise bitandikire ddala DJ. People power. Our power. People power. So, Mr. President, Deputy President, a leader of opposition in Parliament, candidate who are from Mulungi, ababaka ba Parliament mwena abali wano, abagenyi bafenga Ken Luchams the man honorable, abantu ba Kawempe mwena abali wano. People power. Our power. Sigenda kwogera bigambo bingi nnyo ekyange kyakubeebaza bannange mwebale nnyo okulaga busajja babakubye nebaata abantu baffe ne bawamba abantu baffe ne bakola ki naye ne musigala nga mujja buli we tugenda ne balaba amaanyi g'abantu. Njagala kubeebaza era tumanyi bulungi nnyo Pulezidenti yatusaba 90% mu kalulu ka Nalukoola. Naye njagala kusaba abantu ba Kawempe mumusurprising mumuwenga 95% awo. Nga 95% awo. Bali abadonga abalala bwe baba bakoze kinene nnyo babeere nga balina 5% yokka. Naye eyo naye nnene nnyo. Twagala ki? Kikumi ku kinakyo. People power. Chovola abayenayo bonna ku lwaleero bakeddeyo yonna ne bayoola abantu. Tubadde tubalaba temubalabye nga bakuwa omutwalo gumu, bakuwa piraawo, bongerako n'ebirala. Kakati mwe abali wano babasasudde ki? Gwe basasudde ssente wano oteeka omukono waggulu okubeera wano. Bw'oba oli wano ng'omanyi nti oza ku nsonga za struggle teri akuwadde ssente wanika omukono bw'oti. People power. Our power. Banaye muli bakabi nnyo. Kaakati bannange tukudde mu luko lwa Nakyemalira n'abantu be baagala kubba akalulu. Tetugenda bakkiriza kukola ki?
ekisooka tubasaba ku Lwokuna mwena abambadde bya NUP temubyambala mugende ng'abantu ba bulijjo ebya NUP tugenda kubyambala akawungezi nga tucelebratinga Victoria Nalukoola kubanga baagala mwambala ebintu bya NUP mutuuke polling stations kakati nabo baleete abantu abalala mwala abacuuzi bagenda ku kitebe kife ne baba t-shirts ne babazi ovolo n'ebirala kati baagala kuleeta abo abantu bakole akavuyo polling stations bagambe nti abo bantu baffe abo abantu baduke ne boxes batekemu obululu so tubasaba mujenga mambadde nga ba bulijjo naye ng'omutima gwa NUP gwa people power mukitegeera banange bw'omala kulonda yimirira wali obeere ng'obiraba ebigenda mu maaso tutegedde nako tibaagala kwesa abantu abalina abambadde ng'ono omusajja gwe mulaba foot soldier tega omukono gwe waggulu kaakati baagala oyo ng'ono ate ng'alina obululu bwe batiikinze ng'awina mu kisweta atuuke wali agende kulonda ng'alina akalulu ke ajeende buno bw'abadde akwese wano abuteekemu ebyo byonna twagala mubeerewo nga mukola ki nga tukakuuma bulungi nnyo ensonga endala gye tutegeddeko ti baagala kuleeta akavuyo polling stations ezo n'olwekyo tutaliwo basupervisor baffe making sure nti g'osigalawo supervisors baffe be baba babuulira ekyokukola Victoria eno yaffe ya NUP abo abasajja njo babadde wano ku kisaawe kino babadde tebalina n'abantu 120 babadde awo ate nga bamaze n'okukola ki n'okupangisa abantu ne bakola ki babadde n'abaana b'amasomero ne baleeta mu buses n'ebirala bwe bityo so olunaku olwokuna lunaku lwakulabisa lunaku lwaki ani gwe tulabisa kirungi nnyo nti baana mwe mukitegeera ku Lwokuna tetugenda kulabisa Nambi tetugenda kulabisa wa NRM yenna tugenda kulabisa Nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni ani gwe tugenda kulabisa mumanye ensonga lwaki tugenda mulabisa ensonga zonna muzimanyi abakyala abali wano eddagala mu malwaliro gyeriri abaami abali wano mulina emirimu ababoda abali wano mukimanyi obusajja kye bakola buli lunaku abatembeeyi gye muli mumanyi embeera gye muwangaaliramu ebyo ebizibu byonna byonna tubimanyi tubasaba muveeyo ku Lwokuna omanye nti baloti oba bagiteekamu oba okola kinene nnyo okukyusa Kawempe n'okukyusa eggwanga lyaffe Uganda. People power. Our power. Obudde bugenze naye njagala tutwale omukisa guno okwebaza abakulembeze bonna mwena abakulembeze mwebale nnyo bannange okubeerawo mu kampeyini eno kubanga eneyo kampeyini yaffe esembayo mbebaza abakulembeze baffe bamemba ba palamenti bafulaga bearers bameeya baki mwena mwebale nnyo Ssebo Sempeebwa candidates baffe bonna Ssebo Semugoma madamu n'abatanzi mwena saagala kumenya manya gammwe naye mwebale nnyo n'ebigambo ebyo people power. Nina omusajja yo mu palamenti yagendayo nga bamunyooma naye kyakola Gabby mumumanyi oyo ani oyo kati kamubayitire omusajja asuza Gabby ka Museveni nga tekebase Honorable Joel Ssenyonyi ababongeko. Hello. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Mr. President, sir. Deputy President, sir. Mr. SG, sir. Council Nalukoola, sir. Mama Husna, abakulembeze mwena. Kawempe North mwena, sir. Hello. So, Mr. President, ekyo kyebulina okukola nti kakati kino tambula bwe kitopanga nga tutiikinze Nalukoola
abantu bakawempe North olunaku olwaleero tulize just kubeebaza kubanga muze mutambula ne kanso nalukoola muze mutambula ne NUP era nga mulindiridde wali wanyi kakati manne twagala okubasaba ekikyakyongeddeko olunaku olwokuna okusookera ddala tukuume empisa tubalageko ate bakole ebyekiyaaye tetukuume empisa tubeere ba mirembe olunaku lwaleero tetubadde nga tulina kubeera wala tubadde tulina kubeera bwayise wani si weewaawo naye tuzze wano olwokubanga tetuli ba mpisa bakoze fujjo ne bagamba temujja kubeerayo ne baagala okuwamba abaana baffe bakole fujjo ne tugamba nti tenewankubadde tuva eri mu ghetto naye tuli babuufu ate tuli ba mpisa kwe kujja wano kino kyetukoze kubalabisa twagala tutambule bwekize ne ku lwokuna tubalabisize ddala paka tukeere tutuuke ku polling station tumekinge sure nti buli kimu kiri steady tetukkiriza omuntu yenna okula akavuyo tulonde akalulu kaffe bane mumala okulonda temuvaawo mubeere wali mu saidi wali nga mwemiyimiridde nga abalala bwe mulaba abayimiridde eri nga mukenga nga mukuuma akalulu kammwe si weewaawo tulinde paka okubala akalulu kaffe nga bwe tuli tutemya bukofu akalulu olwere tukalina tetulina okukola gwe nange tukakuuma kukakola ki akuuma ate akalulu ketulonda bannakawempe kalulu ka nsonga tulondanga lwaki nga twemulugunya nga twekalakasa kyetuyita protest sport twemulugunya twekalakasa ku lwefugabbi ku lw'obulyake okubba sente y'omuomusolo amalwaliro awatali ddagala abaana baffe tebalina bwe basomera enguudo mbi obutemu obutujja okutulugunya abantu baffe enkalulu tetugenda mu okubba ettaka lyaffe abavubuka abatalina mirimu n'okutta Ssegirinya n'okukola ki Ssegirinya abamu tamubamanyi bwe bannakawempe mwalonda omubaka wamwe Ssegirinya temwamulonda eyamudda mumanyi kakati twagala mulagako nti tuli banyiivu twesayo nalukoola mu kifo kya Ssegirinya sebo kanso nalukoola ekifo kyo mu palamenti kusaidira enkulembera ne bannange buli kanaku tukisiimula tukikola bwe tuti tukiteekateeka kakati tulindiridde abantu bakawempe North kusindika omusajja ono ajja atule mu ntebe ye bulijjo gye tutegeka people power our power kakati banaye tutandise okumaliriza kubanga obudde bugenze muzikirize mbayitire deputy president waffe wano mu Buganda Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi ajje naye atubongeko. People power, our power. Baba wana nyo, baba wana da, twagala tulabe anyasiru. Kata komuka maze gana majeka bembi gata wangula tekakola ki mukamanya ako amajeka ni bekata kola ki Sebo, Your Excellency President, sir, leader opposition, sir, Secretary General, Honorable Narukola, Honorable Members of Parliament, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ani, Nubianili, Ani Mulala, Ani, Mama Ushna, Ani,
Honorable Chamuzi. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna bale Mukama tumukubire mu ngalo. Njagala wano buli ali wano ategeere by-election kyekola mu byobufuzi bya Uganda. Nze ayogera wano nange nayita mu by-election. Pulezidenti waffe Ssa naye yayita mu bayiki Honorable Nambooze. N'olwekyo Honorable Nalukola Ssa naye bayita mu by-election agenda kufuka wa nsonga nnyo mu Uganda. Funa essimu ya muganda wo atali musiraamu mukubira akasimu omugambe zuukuka tulumbe nalo na mutima na bidii. Ku makya ssaawa 11 n'ekitundu nga tumaze okwebulungulira buli polling station. Bw'omala okuba akalulu tukwegayiridde ku lunaku luno n'atali musiraamu siiba. Bw'oba osobodde obeerewo mupaka ne banaabala akalulu. Be bamala okukabala ffenna tukawerekere okutuusa ku ggombolola gye babutereka. Tali kuwannaanya Museveni jeno tugenda muwangula ne 90% wane Mbogo wane Kawempe tekisoboka ng'ab'Butambala bakikola ne balonda mu by-election. Ab'Kyaddondo ne balonda pulezidenti waffe Ssa, ab'Emukono ne balonda Nambooze, ab'Ebugiri ne balonda Asumaani, ab'Ejjinja ne balonda Mwiru, ab'Arua ne balonda Wadri, ab'Erukunguli ne balwana Muzanira. Na wano tugenda kukikola nalo na mutima naki. Museveni tasobola tukuba mbooko n'akuba abaana baffe n'abamenya n'atusiba n'atta n'abantu n'akisalesegirinya era n'alowooza nti ffe tuli badongo tuli basiru nnyo agenda kutukuba n'akalulu. Twagala tumukuba akalulu n'ebigenda bimukole ki? N'ebigenda bimukole ki? Bwekomawo ne nninda futaali n'enzira Butambala tekimala. Mumanyi nti ssentebe wa Buganda Parliamentary Caucus. Kale Ssaabasajja Kabaka Mukama Katonda abakuumire. Deputy President bagambye todda Butambala akkiriza ge maanyi gaki g'abantu. Mumanyi nze ndi Haji ate mumanyi abawangala nange mumanyi nti wali Embogo ebbanga lyonnawe kwetuli Ssa yo President Ssa Mr. President Ssa Mr. President Sunday Tendete. There you go. Mr. President Ssa. Pull up DJ. Amanya nedoboza zinonya zikola chi? Zinonya chi. Bwali wanongo chimanyi toli badi walike mikono ebiri mu bbanga na chi. Bobula wendi ntabuka. Nendoza kugaya gaku.
Nsubiza bambi toli bamubanda Nobukaonago Wamfangula mukwano labayo Uwe siri nawe Oli Abamanya kumama kwa nishana chiriwa Everybody chiriwa kumama Mukwize nova Mukwano wange Mubane wange kwano Ababy, agama simone kuwa Onze kakanye mukwano kusikukula Mumutima nenyura Mumagala wange bamudote Mumuluji waliko Enjoyita Eliupi Kumira Omulamu wange tewe yagala Nkumira mukwano Eliupi Tuwamu Mwebana kukumira mukwano webali chakulaji senta munachi Owai tuwali budde Waji Nalo Buli amazira presidenti wange njagala wanike emikono ebiri mu bbanga bote Awagira nalukola gamba Gamba Kulokuna tugenda kuba kalunachi Mukama abankumire People power Bwe mudamu empola mumala mwena amaanyi People power Power NUP Nalukola oye Nalukola oye Nalukola ra Ja Mekiwa When the headmaster said pull up everything. Nachi! Sulu gata. Kana mliangira na mkono wetu waku. Sema wechi tula na mkono wona lego. Twaga mogendo batukolere. Twaga ndo bakolenge bijanjalo. Mr. President sir! Saluti sir! Saluti ya mangazina wako kila wamuzoea. Nitaka wakuru wachi. Sema Mr. President, daga mekutole mukisagono, okwebaza webale kuyimiranga ku mazima, webale kuyimiranga ku bigambo byo, webale kuyimiranga ku bikolwa byo, naffe batoba otulaga nti lyerye ekkubo. Webale kulaga bannayuganda kkubo, webale kulaga bavubuka kkubo. Era tugamba guno omwaka ebikutte bikole ki? Guno omwaka ebikutte bikole ki? Kulokuna ebikutte birina okukola ki? Mugende mulonde, mubeerabo, mukakuume, naffe abatalondeyo tugenda kubeerawo nga tuzinze wali emikono nga tugamba mukakwatemu mulabe faya. Biteekeyo, sabe. Chosen the key, I love you, I make some chosen the key. Come.
Engeri tuyimenyo madembe bazawe bazabasoni banyabo
Tukere tugende tukoki. Mr. President, sir. Secretary General, Vice President, sir. Museveni Z. Museveni G. Mabanya G. Mabanya G. Sawa sajja kabaka wangali. People power. Kakati mumaze okuwagala amatu. Muwagadde amatu. Wakati ndeta biri byennyini. Muwagadde amatu. Deputy President jangu ite candidate 7. People power. Kale buli omu ateeka ekikonde waggulu bw'ati. President sir. Secretary General sir. Leader of opposition sir. Nalukola sir. Thank you guys, that is happening here at the final rally of National Unity Platform live in Komamboga with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the 10th President of the Republic of Uganda. Money can't buy love, teri sente egula mukwano. Olunaku olwaleero bannayuganda from east, north, south and west have confirmed that His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP everywhere. Mr. President, omulundi guno singa naatemalira Museveni amala nabba akalulu kaffe wano, tujja kwesonyiwa bamemba bwa palamenti Kawempe North, tumantinge tugenda tutwala oba pulezidenti bwaffe bwe yanyaga. Tugende tutwale ekifo kyaffe basibo ne banyabi. Namubuulirako dda, nze siri muntu wa bulijjo ayinza okulemwa okufa ennyanja n'afa akataba. Mr. President, buli kimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the 10th President of the Republic of Uganda, mukulembeze w'eggwanga w'ekkumi. Abantu bamulaze nti bamwagala, abantu bamulaze nti wakati mu masasi, wakati mu drones, wakati mu mundu, abantu bali wamu naye. Nalukola ekigambo kikyasoose okufulumya, agambye nti dictator bwe yeetantala nabba akalulu k'obwa MP wano mu Kawempe North, bajja kwewalira ddala, bajja kwesonyiwa
obubaka bwa parliament ate bagende wali bamusabire eddala entebe bifo 226 yebigambo bya Nalukola byasokeddeko ye protest vote bamala ne bakwata mu kalulu bakima bwa president before 26. We, Mr. President, buli kimu ekyannamukadde munnamagye Museveni kyanabuuka. Buli kimu kyaggwawo, temukyali makulu, ne tiya gaasi takyanoga, takyabala. Kale bwe baamukubye nabadde mmanyi akyalinga ow'edda. Sazibiridde n'amaaso, tabalagala basibu ne banyala. Museveni yaleta candidate, naye candidate babiwo wamulabye ku kifaananyi awo olabanga anyirira, naye buli kyayogera kyanaabuuka. Ne bwogezaako mutembeeta obanga awandiika ku funfugu byowandiikako byebisebbuuka, temuli kantu basebo ne banyawo. The people power, our power, olunaku lwajjo nafunye omukisa okulaba kwoyo muwala Jana Nambi ne mubuulira nti bakitaawe baayiwa omusaayi gw'Abannayuganda. Olwo ne balyoka beewaŋŋamya mu buyinza, ne balyoka balya buli kalungi kaffe ke twali badde nako, n'ebiseera byaffe eby'omu maaso ne babirya basibo ne bannyabo. Kati ne bamala ne baleeta muwala waabwe oyo atalina kantu, ne bw'ayogeranga kuba kampeyini emboozi ye ayagala kulongoosa myala, ayagala kukuŋŋaanya bisaaniiko, ng'ate ekifo kyasaba kya bammemba ba paalamenti. Kati omuntu ng'oyo munafunye basebo ne bannaye ayagala bakitaawe batte abantu, atambulire mu bitaba by'omusaayi gw'Abaganda baffe, agenda alayire basebo ne bannyabo. Tetujja kukkiriza. The people power, our power. Abaana bageto kambabuulire, abateze Bulamando bakomawo okutta abalala. Mweteeketeeke basebo ne bannyabo. Teri asobola kuvuga ng'ambalaaso okuggyako omugongo gwo nga gweweseemu. Temukkiriza bubbi, muveeyo tukaayanire obuwanguzi bwaffe, kuba ffe abalina amaanyi g'abantu. The people power, our power, Mr. President, nzikiriza nga sinnalaga wala nsooke neebaza abakulembeze nga gwe soogera erinnya akwegayiridde tonnenya. Namwe mulaba akaseera kendimu bannange, si kaseera kangu, naye obukulembeze bwa Kkunga mwebale nnyo wansi w'obukulembeze bwa Chairman Nyanzi. Mbeebaza nnyo Haji Hamudani Ssemugomba weebale, Haji Nabatanzi weebale, Bwana Serubiri Charles weebale. Neebaza nnyo Omwami Emmanuel Sserunjogi Chairman wa Nuupu mu Kawempe. Mbeebaza nnyo abakulembeze ba wano. Honorable Latifu Ssebaggala weebale byokola mbiwulira ssebo. Bammemba ba Parliament okuviira ddala waggulu ku bukulembeze, Deputy President weebale nnyo Honorable Muwanga Kivumbi, weebale nnyo Leader of Opposition, weebale nnyo Senior Legislator Betty Namboze Honorable, weebale nnyo Honorable Namuga, weebale nnyo Honorable Sewungu Sebo President. Honorable Sewungu oyo yamperekerako ku Sunday nengenda okusaba mu Ekereziya Katulika ku St. Kizito ne ku St. Peters. Sebo nenjogerayo n'Akazungu. Abakristo nga baayagala Akazungu ka Nalukola.
bamemba ba parliament bannange mwebale ate nsaba president nsaba nzikirize neebaze mama wa honorable mayor owa Masaka City honorable Florence Namayanja bannange yampadde esaala ennungi mukama wange bamemba ba parliament abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu sipiika wa Kampala ne basipiika abalala bakansalas bamikono mu nsonyiwe abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi mwebale nnyo bakama bange mbegayiridde mu nsonyiwe kisobola bamenya mwenna mbegayiridde bakwano bwenaabasanganga njanga bagamba mwebale nnyo nisirina bwenkikola bambi munsonyiwe bannabitone apipa power mukama wange bannabitone okuviira ddala kusa Mathias Walukagga n'abalala bayitirivu basenga bajja ne bapafominga ate ng'obuyimba bwabwe bukwata nnyo abamu naawe obeerabiddeko abalala tewabalaba ng'oli omusajja bamuyita ngenda mukubuulira nga ngenda maaso arayiminga afulowinga afulukusa sakamusi mukama wange bakuli ekintu wano naye bannange abakulu ennyo bafuuti sojayo bakyalimbeka mbabuulire mungumiikirizeemu naye nabategeera nnyo mbalimu nnyo Mr. President mu kiseera kino nzikiriza nina obubaka obw'enjawulo bwenjagala okuweereza electoral commission ngisaba ebeere in charge olunaku lwaleero twabadde tulina kubeera bwayise wano naye abantu bebwayise wano babalyazamanyiza basiyakusa egendo okuva eyo bajje wano so nga ate twakkanya bulungi wa kandidate gyalina okubeera kandidate ki na budde ki naye batuyiikiriza ne batakomaoko abakwata mundu ne batulumbagana ne batukuba ebyasi ne batukuba tiyagasi abantu baffe babakutte Kasule Wumaru bamukutte bamubuzizaawo kuba tunoonyeza ku police stations bwe tubadde tumusuubira ng'eyeekanyanya n'eyeekawempe nga taliiwo ng'ate bavudde ku kukanya kwaffe kwe twatuuseeko ne RPC atuula ekawempe omuntu wange bamutemangu ddala n'emmotoka yange n'amasimu gange n'ebiwandiiko byange n'ebintu byange byenkozesa mu bwalo yange sitampu yange n'ebirala babitutte abapoliisi basebo ne banyabo ebyo byonna bye bakola kwagala kutumalamu maanyi naye tetugooka kubaffe maanyi epipa power our power sebo akulira akakiiko k'ebyokulonda mwebeereremu bwana byabakama ffe tetugenda kubawa ssente okutulangirira ffe tetuwanguzi tebakulimba ebyo biboozibozi byempulira simanyi omala okuwangula akalulu naye ate agamba bw'otoleete ssente bwezi tisikulangirira woowe tulinde tujja kasitamuzanyira ku buwanguzi waffe era nkubulira Mr. President tufunye amawulire nga waliwo bokisi z'obululu 10 zitambula ng'ekiwendo ekyo kikuliddwamu kyeyamaani w'omuluka guno ali wamu ne kyeyamaani w'ekyalo wano ali wamu ne
nange kansala Mukoza era Mukoza waddeyo enjuye bwe babatikingira obululu nkulayirira gwe Mukoza weetereeze Mukoza weetereeze bambi ne banno mwetereeze waliwo omukyala Mr. President akola mu ofiisi y'Electoral Commission Kawempe bamuyita Nasuna Rehema buli lwagira ati naayita abakulira ebyokulonda mu buli muluka n'ababuuza tukoze tutya okubba akalulu tukabbire Nambi obukojja bwe buli wali ettula kyokka ne ku bukojja bwe bampagira naye obutakwatibwa nsonyi asala entotto ngeri ki gye baba babbamu kandideeti w'ebukojja bwe yatuuse n'okukwata mutowe gwe bayita Njuki Shamimu amuleete Kazangola kuba wabaddewo omukyala bambi nga muhima ng'ebintu abikwata mpola mpola mu ngeri ekitegeevu balowooza nti Njuki yajja okusobola okutubba obululu ffe tugenda kujja nga tetuli Njuki wabula nga tuli Nnumba atwetegekere people power our power General Museveni ne mutabani wo namwe nina obubaka bwammwe bana Muhoozi people power our power we bana Muhoozi kankubulire bataata bo baalya buli kamu era njagala okutegeeza bw'oba oyagala okutegeera nti bataata bo baalya buli kamu jjamu ebyambalo byaffe obiteeke wali okwate mundu zaffe oziteeke wali ngomo oziteeke wali ojja gwe kennyini weezimbewo olaba oba tetugenda kwewuja akalulu ng'ojja okutegeera nti kipusi bumonde people power our power mukyala Nabbanja nawe nyina obubaka bwo anayina kamere n'atuuka emangu ewa Nabbanja ogirina mukyala Nabbanja nyina obubaka bwo wagenze n'okunga ba RDC mu Kampala n'abamyuka baabwe n'emirirwano yonna ewakiso n'ewalala abamu bakanywa omusaayi tubamanyi waliwo nno ssebo president waliwo deputy RDC omu nawandiika ebbaluwa yali yeewadde obuyinza bwa kooti nemuwandiika nemubuulira nti tolina buyinza bwa injunction namubira essimu nambuulira bw'ayina emmundu nange nemugamba nina amateeka baŋŋambe kanywa omusaayi y'omu kubakulira okubuzaawo abantu baffe nga Bobi Yange ono gwe mbalaze wano mbabuulire mwe ba RDC ab'emukono ab'ewakiso ab'e Kampala mukwate mmotoka zaffe muzizze ku mirimu waliwo ne gwe bayita Robert Kambugu yazze mu ekereziya Katulika nga tusaba ngazze kunoonya kalulu ka Nambi era Honorable Sewungu n'amubuulira ebigambo eby'amagezi ba mu byobufuzi genda okola emirimu gy'abantu kuba balina kuba bakozi ba gavumenti bwe muba mwasabaze nga bali mu mmotoka zaffe ezo eziriko UCC Nambi emmyufu emmotoka ezo temuzikoonako temuzoonoona kuba mmotoka zaffe za muwi wa musolo wabula mubagambe muvuge emmotoka zino mudde gye mulina okukolera muve wano mulekerawo efujjo nalukoola muzibu nalukoola jjabbalya munyama people power our power tebazanyira mu bintu bino abasiraamu mbabuulira nammwe ekigambo abasajja abazze nga batukolako obutujju obulumbaganyi ne batutta abatta Sheekirevu abatta abantu baffe nga Mando abasajja abo nange baagala kunnyigiriza babba akalulu kange newammwe temuzanya abaana bange temuzanya mujja mulonde tezajja kubba bululu bwaffe the people power our power bannange abalungi nsaba mbeerekereze wadde nga nkyabaagala okuba nammwe naye mbagambye ekigambo ky'amagezi obuzi bwaffe tukole ki
tutwalemu obwa pulezidenti. Kaseera kano mpita pulezidenti ow'ekibiina